ba tiktokers nga nziramu mwewe ekitiibwa muswala nnyo n'omwana omutongo ono ne mumulemerako ne mulemera ku mwana ne mulemera mumusuubira kwogera ki bw'aba takaabye musango obutakaaba omuntu olumwa ku mutima so si mmwe nkabe ye yekyalo ey'okuwaawaala waawaala banne ebyange byebyo nanga bwe musaba n'okwolekera ku mwana waffe Margaret Grace Yanja tubeebaza nnyo bannange tubeebaliza ddala Maggi abadde mukyala mulungi nnyo ku sayidi yaffe era ndooza n'abantu abalala balina ekisa mukyala mukozi ng'era Kamiliyoni bw'ayogedde mupambanyi buli kimu akakasa okulaba nti akikusa bambi twali mu ddwaliro batuyita twagenda tudduka misinde anti twamusanga ayaaya naye nga tetuyinza kukikkiriza nti Maggi agenda manyi bwojjanjaba owwo olwokuba oba oyagala awone nobidde kikolaba nga ajja kuwona naye Maggi yatudisappointinga Maggi n'agenda naye nga abakkiriza twayayaana twesansabaga naye nga tebakyali kyakukola oluvannyuma ne tutuula netusirika omulundi gwomu omu n'atunuulira munne bwati ne tubeera mu ddwaliro awo Emmengo nga tetulinga oba abatwire oba abaavaawa nga bw'oba tunoonyawo munoonya tuwunze tetukyabitegeera nfakti nawulire ne ba tiktok abo ndowooza kaŋŋambe nti baba ssimu tebalina magezi bansonyiwa okukozesa ekintu ekyo twali mu kaseera kazibu ennyo ng'oyinza n'okuyitawo eka ewuwo ne weerabira nti wano weewange twabula nga batulagiridde home ya Eblaswell nakyo yafuuse ensonga mbo maama Kamiliyoni yabuze maama sowot kikola kibwembula mwebe mubeera mweddala ng'ofiirira omuntu yalwala ddakiika buddakiika all of a sudden tutuuka bwe tuti n'atuweevenga tumaze okushakinga hands with her n'atuweevenga n'agenda twawunga ate ne bwemba sibuza obutamanya kifa si musango naye naye yafuuka ensonga topiki ku tv ane tiktokers mwewe tukitiibwa mweswaziza ekimala amawulire ge muteekawo tekalaga nti muli bagonjufu nage ku bugonjufu bwammwe olwaleero omuntu ali munnaku bamugifudde essanyu kale banne sijja kwogera bingi naye neebaza Mukama eyatuwa Maggi tutobye naye okuviira ddala nga omwana agendeke waali ne tubeera mu bulungi mu bubi mu bulungi mu bubi naye Maggi yatwagala tubadde tumwagala Tukola makula geoleka gonna basiima ogenze ewolikolere gwange biresimisa byokka basiima ogenze banange gwavaawo omusego butasiima balamu basiima ogenze ekyo nokimmalamu amaanyi ne mugekola byonna mwebalinyi basiima twaniriza lwakuba tugire mu mbeera yayiriiri twala okusago naye okwebaza May Mayanja wano bafooyo balwa Maggi n'okwebaza Katonda okuba kituwamu ku Maggi manya abasinga tugenda tunyolwa ne tunyolwa olwokuba nti omuntu atudde ku maaso naye bakwali banjamba jjukize nti ffenna tuli ba Katonda Katonda yalina ebbeetu okutoolako bw'aba akoze ki baba yagadde wabula nze kyesinga okwebaza singa Joseph Mayanja neebaza Katonda okundaga omukyalo we bange n'omumpaamu n'omundaganga mukwano gwange n'omumpaamu n'atuzale bano abaana balungi Katonda babwatu beyasazeewo ffe ng'abakkiriza tetusobola kunyingira olutusanyuka twebamutubamu so sijja ogereyo okugenda Maggi tugesinakate abadde mukyala mulwanyi gakola bakize Kamiliyoni nti byali mubimanyi naye Maggi ekino ekyo yakigezaako kiwano nekyakoze ki kyaganye Maggi tukwagala nnyo zenna mukwano gwo gakyaliiwo batuyisenga manenya famire ezigenda kwogera nga nze Maggi tukwagala nnyo Mukama akusaasire
walulwanyi lwakulemye katusabire naffe twesabire bali mwebali okujja bakwano bange tunaddola bidde obwessanyu n'abo akapeera naye kati kakomaawo obusungu bubadde bungi nnyo mu kuziika Naalongo mbadde mukyala wa AK oba mukyala w'omugenzi AK47 era mama wa Jose Chameleon abadde mukambwe nnyo eri ba TikToker. Remember okuva omukyala ono we yafa abantu bangi bavudde ne baba nga boogera ebigambo bali ku baana bagamba lwaki tebakaabye abaana babakuza batya ebigambo badde bingi nnyo. Remember Naalongo abaana be bano bakulidde nnyo e Bulaaya era Peng naye yavuddeyo awo n'abanga abannyonnyola ensonga y'abano abaana naye ba TikToker bo babalemeddeko buli babalaba ne babakwata n'omwana omu yatuuse okuwemula TikToker ng'akozesa olugalo lwa wakati nga balaba babamazeeko emirembe. Abaana bano kuva Naalongo we yafa maama waabwe babadde mu mbeera nga weebali naye abasinga bagamba abaana ne batakaaba. Maama wa Kamiri abadde munyiivu nnyo n'atuuka n'okuva kazindaalo ayogedde ebigambo 1 2 3 n'atuuka n'okuva kazindaalo ng'asoozezza ba TikToker bafunye omuze era obawulira omuntu obuvunaanyizibwa afudde oba sereebwa afudde buli omu ng'akwata akasimu baba n'essimu nga 8 ateeka ono n'ateeka ku mumwa n'ateeka ku bitogi buli wamu ng'akwata buli kaalabye. Okuva Naalongo we yafa yafiira mu ddwaliro e Mengo ebigambo badde bingi nnyo era mwalabyekawo ne ku lutalo Rashila Price wamu ne Fulufiga nga beetwala. Jjukira nti Naalongo yafa abantu bangi bava ne babanga banyolwa. Omwali Price ono n'agamba nti Naalongo abadde mukwano gwe n'ayogera ne ku bigambo ebimu byasembayo okubeera nti ate ayogerako naye. Fulufiga n'avaayo Mama Flower n'agamba nti mulekerawo okwesiba ku mirambo egitali gyammwe. Omuntu abadde mukwano gwo n'ovaayo n'obanga ate weeyogeza n'abagamba buli omu abe mugumu ajja ffuna owuwe buli omu ajja ffuna omulambo gwe abe ng'agoogerako byonna by'ayagala nga tewali amugaana. Ebigambo bibadde bingi nnyo era mama wa Chameleon watuukira okubeera nti ayogera ebigambo bino ng'alina obusungu bungi ku mutima. Remember Naalongo we yafa bamaze ennaku nga bakyakungubaga era abantu bangi babaddeyo wali mu maka ga Naalongo. Justin Nameera abaddewo nnyo baserebu bonna King Saha yabaddeyo n'abalala bangi naye mu kuziika bubadde busungu bwereere nga Mama Kamiri agamba kino si kya buwangu okubeera nti ate musalira abaana bato emisango ate tebakaabye abaana tebalumiddwa abaana babaaki abaana boogeredde ebigambo bingi nnyo naye finally Mama Kamiri avuddeyo n'abanga mukambwe nnyo ne Kamiri wamu ne Palaso tekyabasanyusizza era omuntu abadde abeerawo nnyo ku baana bano abadde Palaso abaddewo nnyo olw'abaana bano okuva mama we yalwala we yafa ye abadde abeerawo n'okuva AK47 we yafa. Omukyalo ono Naalongo ayise mu kunyigirizibwa okw'amaanyi era abantu abadde bateekeddwamu olunwe ebimuteeddwa okubeera nti ate bimuteeka mu mbeera gy'abaddemu. Omukulu Rabadaba bamusonzemu nnyo olunwe guluneedi tetumanyi oba bonna yabaagalako naye omukulu oba omukyalo ono Naalongo afudde abayinako obusungu. Ensonga nno nnyingi nnyo ezoogerwa ku Naalongo naye nga tusaba Mukama Katonda amuwummuze emirembe. Mu kutu gwa Megatron tulina stories na nnyingi nnyo zetugenda okubeera nga twogerako. Ndese Kansonso Buga atuwa ensonga lwaki Mwanga Kivumbi talabika, lwaki Tugumeye baamutadde, muyina ebibuzo bingi asa zikyali ntono. Waliwo abantu be baakutte nga tebeenyigidde mu kulongoosa nga bo basaze okubeera nti ate bagenda bakola kibooko neevuga. Tugenda beera nga tuyitako awo tuyiteko ne ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda endala. Gwe just wekumire bwekoze ku mukutu gwa Megatron ogenda beera nga ofunira ddala ekisinga. Remember tambula ne banaffe ba Lugave Herbal Cough and Free Slap ekifo kikutawaanya ofuna feekeera kuba emyasi kwesa Lugave Herbal Cough and Free Slap eddagala lino beera nga likuyambira ddala wamu ne Lugave Herbal Slap ofuna ekikeeto ovaamu olusayisaayo olina gasi mu lubuto kozesa Lugave Herbal Slap agenda beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo. Tukubeereko ku namba y'essimu awo ojja kubeera nga otufunira ddala bulungi nnyo. Katugende maaso ne Kansonso Buga tubeere nga tukuweera ddala information asinga tugere ku kino na kiri ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mbazadde Megatron gemanya programu olutambula.
Mukutu gwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osinzidde obeera ng'otulaba olunaku olwaleero muzadde Megatron gemanya ndi ne Kanso Nsubuganga bulijjo bingi bitambula mu ggwanga Uganda era nga basobodde okubeera nti ate mulongoosa ku lunaku olw'omukaaga mbeebaza kubeera nti ate mwataddewo embeera abantu bangi teekero lyazze buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi tugendanga kulongoosa mwebale ennyumba buliri ddala nze ekirungi sirongooseza obwedda neebase sawa zampiseeko ngenza okuzuuka nga ziweze 5 nga sina wentandikira naye nenjeraera kawe waka ekintu nenkimaliriza ndabye omusajja bamubuuziza walongoosezaawo naye n'agamba ewange nalongoosezaayo bulungi enteekateeka ogenda beera nga ozituyisaamu tumulire ajje n'omuhozi waki yaleese embeera eno ng'ate KCCA erina abalongoosa bo bagenda kukola ki ng'ate naffe batandise okubeera nti ate batuteeka mu mbeera eno tujja yitako ewa eyali omuloodi Erias Lukwago tebamwadde bbeera ebigambo ne bitambula twali wano naawe n'otugamba High Court egenda sooka ewulirize ne bajjamu wa bbeeyo naye abantu baatidde nga balaba omusajja ali mu bulumi abantu bagamba lwaki bamu bbeeyo tujja bbeera nga tuyitako nalabye yakoze statement egamba nti Gideon Tugumi ye yalabise olw'eggwanga lye bamwanguyiza ne bamuleeta n'alabika era yeetonze tewali kye baamukoze naye Mwanga Kivumbi aliwo eyo nafunye message omanyi Tugume mukwano gwange ate alinga taata wange muntu wange nnyo naye nalabye abantu boogera ebigambo ebyo yeera Tugume lwakuba waabwe baamutadde neŋŋamba ye Tugume era ye yasooka okukwatibwa kati ne Mwanga Kivumbi nga bagamba Mwanga Kivumbi aliwa onna tugenda bbeera nga tuyita olunaku olwaleero ne Kanso Nsubuga amala okubeera nti mutugoberera show zaffe zitambulira ddala era abantu bakwebaza emirimu gy'obakolera era tubeebaza naffe show zitambula TikTok bazitema naye ndowooza tutandikire ne ku nsonga ya Namwandu gye wayogerako nti bamalaya beegase mu bannamwandu MC Meya agambye si musanyufu MC Meya yaani akolanga tomumanyi simumanyi abeerawo atera okukola ne Kasuku yagambye ati nti ekintu kyoyogedde tekyabadde kirungi era weetonde kitya nga neetondera MC Meya n'abantu bonna tabani wa president yeetonda simanyi awo nkikulekedde osobola ogamba General Muhoozi yeetonda tekisobola mugambako wadde kati oyo MC Meya yaani aŋŋamba akola ku KBS TV eri luddawo eri Mengaawo TV ya muntu wa bulijjo obwo bwetaaga justice obutwaleko mu basement nabwo bumanyike jakasumulula kibooko naye tujja busumulula kibooko mu basement bujja kuvaayo buterere Meya egendeze ku bigambo byayogera tajja kulippiranga oyogera kino alippira nze soogera ne boogera bameka boolaba banziramu abeeko waako bameka boolaba banziramu batono nnyo so bwe njogera ekintu mba nkyogedde bwonziramu ebiddako bijja kuba birala kubanga mba mmanyi lwaki nkyogedde buli omu yalaba engeri Namwandu gye yeeyisaamu buli omu yagiraba kakati gwongamba otya nayogedde bubi kuki naye omusajja engaba gye yagabamu ebintu wagiraba ekiramo Namwandu kye yasika mu kikondoolo ku olwo kiramo bakiyiiya buyiiya baleete ekirala kye balina kye bagamba mbu kituufu Namwandu alina ekiramo nedda Namwandu yayiiya kiramo oli yali tannakola kiramo sajja yafa takoze kiramo ebyo bya bulijjo bibeerawo ne bayiiya ekiramo kubba bintu bya mugenzi Kasa ali mukazi we Mikasa yali mukazi we era abaana b'oyo Namwandu saa yonna bagenda ku DNA etwetegereze ddala ba mugenzi abaana abo sinzira ku neeyisa ya Namwandu kakati tojja kuŋŋamba nti nno ensi yonna yalaba kubanga in fact kisinze na commentinga ku nsonga eyo nzekka abantu bangi ba commentinga nanti gwe gundi yo yatambudde yes kubanga nze gwe balina okulaba ndi w'amaanyi bala tebabala Meya kyava kulippira ndi mutabani wa president mubaka kibo wa Meya awempa abantu kyembagamba tebabuukira buli kimu kyobola batukya basement naga twagigazi kyobola tukyabatwala kubanga balippira buli kye basanze Meya solo mutwala Meya kati eka naawe obwana obwo butalina makulu kati Meya yani ntwala Mwanga Kivumbi oleeta Meya ntwala Tugume Tugume ngate musajjawo naye namututte ne musomesa n'akomawo balabye alina obuzibu alabika bulungi nnyo Tugume alabika abadde alya bulungi abadde twali tumuwa eddagala era bali kati Tugume yagenda n'obulwadde nimbaga ati wali mutawaana tukimanyi nti yagenda n'obulwadde
naye abadde asoma ayagala ensi ye mwalabye yayogedde ng'akomyewo yakomyewo nga mwoyo gwa ggwanga atabangawo mwoyo gwa ggwanga oli tugume gavumenti entoyeza gimujja anaye yagambye embeera gy'alimu si nnungi bamufuneyo kantu abaana tebasoma yagala tumufunireyo kantu bugenda muwa era twamuwaddeyoko katono naye tujja kwongera okwekulaba omusajja ne mukubira essimu ne mugaba empaka ke bakuwadde tomukubira kuba omusajja mulwadde twamuwadde ka bujjanjabi nzaali obulungi bujjanjabi kati ate gwe oyagala ki bo nange njogere muntu nawe tukutwale tukuwe kansoboza ku bantu abatulaba mbalamusiza era nembeebaza okwekumira ku mukutu guno anze Kanso Nsubuga anze president wa Uganda First buli ayagala okubeera coordinator wa Uganda First mu Uganda yonna n'ebweru Uganda n'ebweru ng'oyagala kubeera coordinator wa Uganda First twegattire wamu tusobole okulaba nti tulwanyisa ebikolwa ebibi mu Uganda ebikolwa ebyobulyake obubbi obukenuzi obutali bwenkanya mu bitongole bya gavumenti gwe ng'oyagala kutambula nange mu mbeera eyo enamba zange ntera okuziwa abantu yita ku WhatsApp yange 0782658557 mugongamba bugambi nti nze gundi njagala kubeera coordinator mu district y'Egindi ku kyalo ky'Egindi ku muluka gw'Egindi olw'ensonga muganda wange nti tuli mu mbeera y'okulaba nti Uganda tugiddabulula efuuke Uganda ensi ennungi eyeyagaza buli muna Uganda era mulaba bwe twataddewo okuyonja okitegeera buli muna Uganda ayonje yonja woli yonja ekitundu kyoyo kubanga bulungi bwansi yaliwo kuva dda ne wano mu Bwakabaka bwa Buganda obulungi bwansi yakolebwanga era ne kakati mu Bwakabaka bwa Buganda waliwo olunaku nga lwa bulungi bwansi kati naffe twataddewo nti buli lwa mukaaga olusembayo mu mwezi abantu balongoose Uganda yaabwe essaawa jasi ziringa 2 kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 4 ssaawa nga 3 nga mutulongoosa ke tulongoosa ate weekend okitegeera abatali abo twabajje mu nteekateeka eyo bo bagende basabe kakati bo basobola okuvayo nga abaseveniside mu nteekateeka yaabwe ne bagamba nti kati nga bwe tusaba ku Saturday ku Sunday naffe nga abaseveniside katugende tulongoose oba yes tulongoose ku Sunday ate ku Lwomukaaga tusabe tetubalinaako mutawaana kubanga abantu tosobola kubalemesa genda kusaba abaseveniside bangi bankubidde ne baŋŋamba nti eddiini eyaffe tetukkiriza kukola mulimu gwonna ku lunaku lwa mukaaga tetugamba tewali muta kuba ne gavumenti yekimanyi era gavumenti yeyateekawo nti buli muna Uganda asinze nga bwakola ki nga bwayagala ng'eddembe lyo aliwawa freedom of worship eddembe ly'okusinza weeriri njagala kwebaza pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni taata wange taata w'eggwanga njagala kwebaza mukulu wange CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba olw'enteekateeka eno gye baatuteereddewo nga bannayuganda tugenda teeka AFCON omwaka ogujja twagala Uganda yaffe bengeetemagana ate twagala kitwalire eddala ebbanga lyonna nga Uganda eri bwetyo naye njagala gamba KCCA ne banne city councils zonna mu Uganda zibeere town councils city councils zibeere nga ziyola kasasiro ate abantu gwe bakuŋŋaanyiza kubanga ate tujja kukomawo omwezi ogujja ng'ate kasasiro gwe twakuŋŋaanya ng'ate azzeeyo mu nguudo oba okitegeera ekirala bannayuganda namwe temusuula bucupacupa buli we musanze era ndi mu kwogera ne speaker wa parliament mukulu obosi tuleete etteeka ng'omuntu tamala gayisa mu motoka kacupa n'osuula oli ku booda n'osuula amateeka gateekebwewo zi councils n'etteeka libeerewo ddala mu Uganda nti omuntu omala gasuulasuula bucupacupa so tugezaako okulaba nga Uganda yaffe tugiddaabulula kyova olaba nti nze pulezidenti gwe yasalawo n'ampa obuvunaanyizibwa obw'okulwanyisa enguzi obubbi obulyake mu bitongole bya gavumenti byonna okitegeera nkoze bulungi omulimu gwange nga unsupervisinga mu mirimu egyo ate ye General Muhoozi mukulu wange era yandaga nti kakati kino kyandibadde bwekiti kino tukole bwekiti kyaŋŋamba ne tukwataganyiza wamu ne tukolaganira wamu ne Balamu minisita wa local government era njagala kugamba bannayuganda nalabye bali omunsi minisita w'ebyobulamu nga naye yeegasse ku bana ababbi ba Diana Atwine bonna bafuuka ababbi mu ministry banyagulule neffe tetulina mutawaana kubanga bali omunsi yagaye nti Balamu akola bubi okwata ababbi
mu malwaliro okwata ababbi mu masomero okwata ababbi mu bigu nenjagala kugamba bali omunsi kyovola bajeno Muhoozi yali agambye nti bali omunsi tasaana bwa minisita kati nakirabi ani yamuwa kati mama Janet yamutirayo akabega mama n'agamba nti mumuleke mumuweeyo chance tata n'amuteeka mu cabinet kati bwe yamuteeka mu cabinet n'amuwa minisita y'ebyobulamu eyina ebizibu bingi abantu babbye sente mu ministry eyo Diana Atwine babbye sente ne ba commissioner teri akola munga mwavu tewali babbye sente bazimbye ebizimbe kati ne bali omunsi yegaseeko mu babbi gwe nali ndowooza era yagambye bonze we nakyali eddwaliro ly'Embalala nayogera bwogezi n'abasawo ebyo tebikola boogedde nabo okumala ebbanga abantu twogedde nabo okumala ebbanga babba sente z'eddagala babba ez'ebitanda babba ez'emifaliso babbye sente za ambulance zirina okutaasa abalwadde sente za ambulance bazibye abo abantu abali mu minisitule y'ebyobulamu babbye buli kantu akayina okuyamba bannayuganda mu byobulamu okitegere kati ffe Balamu agezaako era nabagamba nti mwe buli omulaba disitulikiti Balamu gyagenzeemu nze mba nasooseeyo lwaki nze ngenda n'enketta nenga nti Balamu kati wano waliwo ekizibu genda ne tubakwata tukola nsobi ki okukwata ababbi oba okitegeera kubanga tuli mu kulwanyisa bubbi buli bwanguzi bannayuganda babonyeebonye ekimala abantu ne basasuza eno sikaani omuntu ne bamusasuza ne giraavu yes omusajja yankubidde nanga yagenze mu ddwaliro ly'Emityana ne bamugamba aleete 5,000 za giraavuzi n'agamba kangende nzireete yagenze okudda nga mukyala we amaze okufa nga zakuze ng'omukyala alina okuzaala naye ng'omusawo agamba talina giraavuzi abasawo bo bamanyire okulaba abafu okitegeera ng'omusawo agamba talina giraavuzi naye naawe ng'omusawo kale giraavu ya 1,000 oba 12 giguleyo omusajja nga bw'aleeta 5 naye nga lwaki ebyo byonna bigulibwa malwaliro nga bajeti ya minisitule y'ebyobulamu eri esobola oteekayo ebintu ebyo byonna nga bano Diana Atwine basalawo kubba bubbi sente mu minisitule eyo nze siina gwe ngenda kuleka naye munagamba pulezidenti yatuteekamu akasajja nja kulwanagana nammwe empaka ekyo nakiba yes banjogerere pulezidenti yatuteekamu akasajja katuli bubi eno minisitule y'abyattaka eno buli wamu nja kuyingirawo kuba ogwo mulimu pulezidenti gwe yampa kuyingira mu buli kitongole ekitayambye bannayuganda kiyambe bannayuganda okitegeera bwogenda mu minisitule y'ebyattaka abaazirwanako baliyo babonaabona ezo ezabo bazi bano baalisika boyo babba sente zonna biliyoni ezisoba mu 200 si kinene ekyo bataddeko ekyo bazibba ate kati abaazirwanako baliwo abaazifuna juzi wano Kaboyo pulezidenti yamubuuza mwakagaba sente mmeka nga muziwa abaazirwanako Kaboyo n'agamba biliyoni 2.8 oba 8 mu mmeka pulezidenti n'amubuuza njagala ondeetere lisiti y'abo abaazifuna yasirika busirisi n'agenda n'okutuusa kati taleetanga lisiti eyo okitegeera babadde babba sente nga baga nti abaazirwanako babajjanjabira Nakasero pulezidenti yagenda okukizuula ne tumugamba nti ebyo bifu bano babbi pulezidenti n'abaga nti kati babajjanjabire ng'entebe mu grade B era tufune ki gwe mulimu ogusinga ofuna mu ggwanga Uganda obuli bw'enguzi gwe mulimu ogusinga ofuna mu gamba obubbi wano tewakyali buli bwanguzi wano waliwo babbi bennyini bakondo abamenya n'amayumba omuntu abbya sente z'eddagala n'obba sente z'abaazirwanako n'obba sente zigenda mu minisitule y'ebyettaka abantu ne babonaabona njagala n'okugamba bannayuganda mukimanye administrator ku ttaka abeera mukuumi wa ttaka sitabeera nyini lyo tasobola kutundako abantu bamanyi nti bwafuna ebbaluwa za administrator general n'afuna letters of administration ng'amanye ettaka lirye terifuuka liryo ekyokusula mu galagi tekikufuula mmotoka ettaka libe oba olikuuma ku lw'abanno abafamire y'omugenzi ne kati bantu batunze ebintu by'abagenzi batunze buli kimu nga beefuula mu bannannyini ttaka naye nga bamukwasa likuuma abantu babbye ettaka beefuula mbu genosale nabagamba abo mubaleeta abagamba nti genosale yennannyini ttaka ebyo mbiwulira nnyo mubende buli gwe mbuulira mugambe nti oli yazze nabba ettaka ku kyalo ng'agamba nti ki nti ettaka simanyi lyange simanyi lyani oba okitegeera ng'agamba lya genosale simanyi lya Geno Muhoozi simanyi lya President Museveni simanyi lya Maama Geno afuna munene n'amweripako okitegeera ne batulugunya abantu ne bababbako amataka ne bababbako ebibanja byabwe ne babakola buli kimu
leka nkubuulire eggwanga lino kino ekisanja teri kwebaka si kyakuzannya. Tugenda kukwata buli mubbi yenna yeeyita omunene mu gavumenti eno. Kubanga nze navaayo muganda wange ne ngamba niwe kinaba kufiririra bannayuganda. Nkimanyi ndi president omulimu gwe yantuma guzitowa. Naye ndi mwetegefu niwe kuba kufiira mu nfiiremu. Obulamu nabuwaayo. Olami. Ki nabuwaayo. Kubanga bakunoonya kutemula. Bano ababbi abali minisitule y'ebyobulamu ne bakunoonya. Bano bannabakooba abali mu yettaka ne bakunoonya. Bano bakaboya ababba ssente z'abaazirwanako ne bakunoonya. Sirina gwe ngenda kutya. Ekiri mu minisitule ya Wakiso okimanyi? Simanyi. Akulira Uganda leerwe. President gwe yateeka wabe yeebuzaabuza. Yagambye ebyana ebisoba mu 50 ebya train mbu byabula. Bitya. Babitwala mu scrap. Kati simanyi mbu byabulira Kenya byatuukayo biti. Byabulirawo. Ebyana ebisoba 50 gwe buli kyana kya train omanyi ssente ze kigula. N'abaana bonga babbi. Bano abasajja babbi nnyo bakondo. Nalabe bamunyola mu kakiiko. Ne batuuka n'omu agenda okole statement. Ne kati tetwagala byakoma ku ebyo bi statement ebyo. Bakwatibwe, batwalibwe Ruzira, basibwe ne ze babbye bazikomyewo. Kati omuntu wa wansi. Ne bajingirira ekibaluwa mu gavumenti ya Kenya yabagamba tukyabinoonya. Byabula bitye Kenya. Ye byagendayo bitya ebintu ebyali wano wali kuleerwe. Bituuka bitye Kenya ebyana bya train kubanga train bayina gisibako ne bitambuza. Kati byetambuza bitya ne bituuke Kenya. Mwana yabikuba. Baje batubuulire engeri gye byatambulamu okugenda Kenya. Oba kitegeera. So bano babbi ababibba. Ojukira oluguudo ono olwantebe expressway. Tulusasulira ssente buli motoka eyitako 15 omutwalo mu kitundu. Lwe luguudo nno lukyasinza okubeera express. Naye kampuni eyakola. Mbukasaba ategeera mbu oluguudo luyitawo. Ne bagula omwebiganja ne bakontrakita abalukola abana ababbi mu gavumenti olwo oluguudo olaba kilomita yalwo ng'eri mu bukadde 3.5 buli kilomita obwa $. Naye bano bagiteeka ku bukadde 9. Nze sikyayitawo. Siyitako. Kati omanyi kye baakola? Kye baakola 5 zange nzeeterekera. Bano abatuwola ssente gavumenti ssente yazeewola. Ekifo ky'okuwa bano abatuwola ssente beesololeza oluguudo lwabwe. Ate gavumenti ate ne bafuna bwe bawa contract asolooza. Kati ate yateekako ku akawunti ya gavumenti esasule bali. Kati tetumanyi ateekayo mmeka, aziteekayo ddi era asolooza mmeka. Titubimanyi. Ezo zonna ssente ziri mu kubbibwa. Okitegeera? Awo wetuli. Bano bayinginiya bali mu minisitule babba ssente, minisitule y'ebyenguudo walabye be twagobye. Bayinginiya 9 ne permanent secretary wa ministry. Anti bonna abo abawuliriza buli agobwa ku mulimu atwalibwa butereevu mu kooti. Mugenda kuziraba kooti era bannamawulire njagala mwanika ababbi bano ensi bamanye nga ne bwayita ku kyalo bakimanya nti oyo mubbi. Nga ne bwayita ku kyalo bakimanya ne bwayita mu kibuga bamanya nti mubbi. Mubakubire n'endulu mubaŋoole n'okubaŋoola buli gye bayita tulwanyise obubbi mu ggwanga. Mpulira. Nze obukambwe bwendiko obumanyi. Mbulaba ne mu face. Yes, kubanga ebintu by'eggwanga tetulina kubizanyiramu. Obba ssente z'oluguudo abantu bafa accident. Buli mu kubba ssente za luguudo. Obbye ssente z'eddagala abantu bali mu kufiira mu malwaliro bataawa. Omuntu n'agenda wabweru w'eddwaliro gye mumuwandiikidde eddagala n'aligula n'alireeta mu ddwaliro. Kyokka ate era dokita n'amusaba ssente. Amuwe ssente ateeke ku mulwadde we eddagala liri. Imagine kati ebyo bye ebigenda maaso mu Uganda ya. Ensetabusi. So njagala kugamba Balamu muganda wange tewaba wakukanga. Era Balamu wakoze nansobye okubagamba nti oyina ebyuma ebiricording amaloboozi. Bana mulaye nga baganti munkubira amasimu mwagala kumpanguzi neni n'ebyuma gye n'omuhozi byampe ebiricording amaloboozi. Tewandi bagambye kuba nange mbirina naye tewandi bagambye. Omubbi nakubira ekyuma ne kimuli kodi. Nawe jeno yakuwa. Ate nga lwaki tamba. Guli munene. Omulimu gwendiko munene. Omulimu gwendiko munene. Leka nkubuulire muganda wange. Eno government era abantu mulabe omukutu guno buli kiseera mubenga temugujjaako maaso. Kubanga gwe sebo okwewaayo naawe n'owaayo omukutu guno ntuuleko njogere bino. Naawe obenga yeesaddaasi. Nze njagalayo omwagambe nti kubanga bamafiya. Njagalayo omu agamba nti Kansunsu gampayiriza nga muwa akatebe. Era bajja kugamba toddamu kumukyaza oyo. Bajja kugamba. Nze nkubuulire. Tekisoboka. Komanya emikutu gye batiisiza.
Hoyete mudamu kumukyaza. Oyakola bwati. Atuwayiriza tugenda bawa sente. Waliwo bu TV kati bagenda bawa sente. Mutebunchazi. Tujja kubuggala. Ate kalite twakagala kali katuleta kama baba. Tujja kubuggala bonna. Kasa teto eggwanga lyaffe terigenda kuvunda nga tulaba. Eggwanga terigenda kufanga tulaba. Jeno Muhoozi ye mununuzi wa Uganda kati obwokubiri. President Museveni yatununula mu Uganda n'atuletera emirembe n'atuletera buli kimu. Kati Jeno Muhoozi agenda kutununula ku bali banguzi bano. Kuba n'ababbi ababase. Nze nagamba nti buli muntu abba sente z'eggwanga yeetaaga kalabba. Naye kye tuba tukola. Ekya kalabba nagambe kankyuse mu tubasibe mayisa. Life imprisonment abereye obulamu bwe bonna nga akimanyi nti ekimbeeza ano mukomera nabba sente z'oluguudo. Diana Atwina agende yebakeruzira obulamu bwe bonna nga amanyi nabba sente z'eddagala. Kubanga nze temujja kungulirira obusimu bwe munkubira era mwe mmanye buli simu gye munkubira egenda direct wa Jeno Muhoozi. Gwe kasito nkubira n'olaba nga nkukutte ng'omanya awuliriza. Yes, kubanga tetugenda muganda wange eggwanga terigenda kuvunda tusirike. Bojja kwogera. Tunulira abaana baffe abaana omuwendo ogwafudde ogwa King David. Tebandifudde naye nga Kapicholwa teri muwadde Panado. Kapicholwa hospital. Nga temuli ddagala, tebalina ambulance. Abaana ne batuuka wali nga bawanjaganga. Abaana ne batuuka n'okubagatta mu bafu. Balabagira yo mufu muteeke wali. Tewabalabye abaana be bajje mu bafu. Yes. Waliwo gwe baleese wano emulago wano. Ne bayiwa emirambo we batebali bakayiwa emirambo. Omwana n'akaaba. Nyina kati ali mulaga amujjanja. Nga yamanyi nti alinda mulambo gwe bageze okulaba bana abeggwanika bawulira omwana akaaba. Lwaki? Kubanga bali tebalina na byuma bisobola kuteekebwa ku mwana buli mwana. Kitegeeza baziise n'abaana abalamu. Okitegedde? Baziise abaana nga balimu akassa nga basobola n'okudda engulo lwaki. Nti eddwaliro ly'e Kapicholwa lyali terina na byuma. Lisobola kuteekebwa ku mwana ne likakasa nti ono mufu oba ono akyalimu akalamu. Berere mu Uganda gaira. Yes, nenga bano batwine be bazibba sente. Kati bali omunsi naye yandibadde atambula ddwaliro ku ddwaliro n'alondoola ebiriyo ate naye awagira babbi baddagala. Yekobanye ne batwine kati bali mu kati aleke Balamu akola omulimu gwe. Ate agenda mukola ki? Minisita abo bamanyi. Bani? Atwina agenda kola ki? Balagundi bali omunsi agenda kola ki? Oli minisita. Tewali tuwa super minister wawa. Oyo omujega minister wawa ngo osobola ogenda mu ddwaliro nosanga nga abantu bali mu kubonaabona. Ate n'ogamba onazo okukwata ababbi mu ddwaliro ntobakwata. Kanize waliwo ayisobola okunkanga mbu minister. Gwe minister waki? Ebyo ebimotoka ebabawa ebimotoka ebyo babawa n'obusirikale sirikale. Nze nkuuma SFC. Ejje erikuuma president. Abo bakuuma buno police manyi bwambala simayi bwa black buti. Oyo bali omunsi ajja wendi ne bamunyigamu katono bwati n'atawoloma. Ne baba manyi ng'okozesa mangi. Tewala ne Balamu akuuma SFC. Abakuuma Balamu bamanyi. Nalaba abakuuma Namere. Busajja butono bwanvu bwebu. Oba omusembe n'agira bwati. Bulungi nnyo. Kati gwe nsemberera mpozi ng'onoonya lumbero kutta. Kubanga president okutuwa buno obuvunanyizibwa Jeno Muhoozi okumpa obuvunanyizibwa yategeera nti abagenda okutusojja ku luwonzi bangi. Abagenda tulemesa emirimu bangi. Nagamba kambawo obukuumi obumala. Abagenda basojja ku luwonzi. Fadda. Ate kino gwe kitadde mu Uganda sebo tuteekamu lulyo olw'obuziba. Mama Charlotte nkutumiddeko. Yalukusomesa. Mama Charlotte yalunsomesa. Tebagenda kubabojja ku luwonzi. Mugenda kukola emirimu gyabwe teragenda batiisatiisa. Tewali. Kansa ate oli wattabbu. Tewali agenda kuntiisatiisa kunzijja ku mulamwa. Gwakutereeza bitongole bya gavumenti. Bano ba minisita bentuuka mu office ne bayita emmanju. Temuyita buyisi manju tubawa sente zitambula mu bantu mukole emirimu mugende ku ground. Okitegera? Byamukama omulaba naye ali ku byangudo naye alambula enguudo adde nadde. Bakitega nkubuli ministry ebadde efudde nnyo. Ebaddemu obufero obutogerekeka obubbi. Muganda wange mukulu wange Jeno Katumba Wamala byali byamulema.
basajja bakola wano kugone no byali byamulema musajja wattu nga buli kanaku basigula kati we twagenda awo ne tubawa wiiki emu tebaavaawo ate era tugenda kubakwata kuba bakoze gaddibe nga lye nayiseewo nga bakubirira bukubiriza olw'okuba abawadde wiiki emu ne bavaawo bwe wayiseewo owuli emmotoka etambula bweti kitegeeza era bye bakoze tebyateredde biri substandard ndavuga emmotoka yange ngiyiseewo konja era nagambye minisita byamukama addewo yeetegereze omutindo oguli awo ekirala tetukyayagala bakola nguudo tufuna ne bakontrakita abajeganya batalina makulu mukola enguudo ne muteekamu hambusi nga ziringa muti nezikuba abasajja tebakyazaala nakuzaala lwa buhambusi obwo obuntu bukuba ababoda bukuba abatakisi bakola buna okuba kano tara nekakunyiga naye gwe wuli engeri gye bunyigamu emmotoka ne bw'oyagala ogiyiseeko mpola balina ekigendererwa kyakwonoona bantu bitundu byabwe byakyama bagala kwendeza kuzaala kwa ya kizaala gumba empya yempya bayise mu nguudo contractor wenna oluguudo lwe bakola n'endutuukako nga lulimu ebyo bihampusi in fact ndi mu kwogera na president byono n'emmotoka byononye sokisi za piki owakagaali toyita naffe zitukuba olubuto naki abantu ezo hampusi n'oziyisako omukyalo w'olubuto azaalira oba okitegeera kakati kye tugenda okukola ndi mu kwogera ne president ne mukulu wange General Muhoozi tetukyayagala bacontractor kuteeka hampusi nnene ku nguudo omanyi nti ate nezi hampusi ezo tebazimaakinga kuziramba nti wano waliwo hampusi bwe bubeera kiri osobola ogikuba nga togirabye motoka neebuuka mu bbanga yes hampusi ezo batooka okuzisiiga langi nga bwolaba bakola zebra crossing omuntu n'agirabira ddala wala zirina n'okubaako n'obupande obulaga nti maaso woolaga yes ne tebakyabuteekako ogwamungwe abantu bafunye accident ez'enjawulo so minisita byamukama nga bwe wasazeewo okuva mu office tutereeze tuli mu kutereeza kino ekisanja we kinagwerako nga Uganda etemagana nga mukene nze mbabuuli kale tugende ku nsonga ya Elias Lukwago yaleeseddwa mu High Court era n'abanga bambyalajanira omulamuzi n'amugamba nti embeera gy'ali mu lwakiri bamusibire emulago nga bamujanjabako kati gwe atunnyonnyola beeru bagimomye kakati Lukwago tumuvunaana omusango okusirikira amawulire obutakola lugambo era abaakola olugambo bo tetubalinaako mutawana bajja kwongera kutuwa bujulizi mbidde yakoze statement nti bano abatali mu kkomera yalinga mbozi naye bano abatali mu kkomera ate bebaawoyo bannaabwe anti nedda kiri bwe kiti tuvunaana Lukwago okufuna amawulire n'asirika okitegeera mukaaku lw'omushana ne Salaamu Musumba bo baatugamba kino ne kino kigenda mu maaso kati baba atuwa amawulire ate tuvunaana baaki oli tumuvunaana musango gwa kufuna amawulire n'agasirika ate nga nabo kwe bali ku fayiro anti kati bo bajja kuwa buwi bujulizi bo bakolanga ba lugambo bo ba bujulizi kutukakasa nti ddala kyaliwo kubanga be batuwa amawulire bw'oba waddeyo amawulire mu by'ebyokwerinda obanga akoze statement kubanga amawulire ago olina okujja ne mu kooti n'oga verifyinga n'ogakakasa so lw'omushana mukaaku ne Salaamu Musumba ensonga lwaki tetwabakutte kubanga abo be baawaayo bali kati tusobola bavunaana musango ogwo omulala gwe twali tugenda oteeka ku fayiro eno yadduka Semujju n'atulimba agenda Makka n'abomba okitegeera naye Lukwago olw'obulwadde bwe simanyi oba tumusindike buyindi anadda simanyi naye nga mbadde nkyabirowoozamu tulabe tumuwa beyiro tetumuwa mufaashi ate tufaaki bw'anafiira mu kkomera kinaalabika kiti tugenda kumuwa kubaze nalabye omusajja yenna ekirivu kyeru kubanga embeera ya Lukwago si nnungi weteeka mu bigere ebi era nalabye abamawulire bangi oba ba news editor be batategeera bye bakola oba baaki naye nga nalabye buli mawulire Lukwago anyumiddwa bbeiri pozo ku mukutu guno ndowooza we nalabye nga editor wa guno omukutu gwe tuliko nalabye agamba Lukwago afunye ku ssanyu kituufu kye yadde ayogera kubanga Lukwago yafunye ku ssanyu nti yatadde beyiro yatadde application awantu awatuufu ekyokubiri lwatunnyonnyola lulino tugamba nti kooti gye yalimu luli yali tesobola yalina kuwuliriza kusoma busomi misango liri eddala lyaliko wasobola okufunira beyiro bulungi nnyo era okusaba baakutaddeyo ne bateekayo n'abeeyimirira kaakati
bwe bamala okuteekayo okusaba kwe n'abeeyimirira ekisigalidde ekisooka omuwabi wa gavumenti alina okwanukula eyo naye ebeera application kyova olamulamuzi agiweerako ruling alina okwanukula nga eiza awakanya kubanga omuntu aba asaba bbeiro abaako by'ateekayo era walabye nga balaga ebifaananyi bye baamukuba mu ddwaliro Mulago bawayo ebbaluwa eddwaliro ly'e Mulago gye lyawandiika n'agamba nti n'eddagala lye ettonotono lyayina tasobola kulimirira mu budde okitegeera yes ate eddagala lyadde lingi infact lyadde lingi naga nti eddagala alina okuba nga alya katono ng'alira mu budde eruzira abasibe bayingira ssaawa 9 oba 10 kakati ssaawa 10 kitegeeza oddamu kufuluma nkeera kati n'engeri gy'afunamu ebintu ebyo nga tasobola kati nze badde ndowooza nti omulamuzi wanaawa akumuteeka ne baba tamukkiriza fuluma bweru naye omuntu buli w'obeera nga oli bweru wa kkomera ekisooka eddagala lisobola n'okuva ebweru ne lijja n'alifunira wano ekyo kikulu so okubeera mu kkomera kwa njawulo nnyo n'okuba ebweru kati nze mbadde ndowooza nti mulamuzi atunuulira embeera eno ne muganda wange Birivumbuka omuwabi wa gavumenti batunuulire Lukwago ombeera gy'alimu wadde yazza omusango naye bamuwe bbeiro asobole okuwona kubanga era naffe twagala okuwozesa omuntu omulamu mu kkooti tetujja kuwozesa mufu embeera gy'alimu mugiraba embeera gy'alimu mbi era Lukwago yafunye essanyu era njagala kukakasa bannayuganda nti omulamuzi ali musango guno yaguwuliriza bulungi Birivumbuka asobola okuteekamu ensonga ze nga nazo zeetaaga okwetegereza naye kyemmanyi nti bo omulamuzi yabagambye nti zigenda otuuka ng'ennaku z'omwezi 3 nga bamaliriza byonna awo ensala ye ku olwo awo ensala ye ku olwo so wabulayo ennaku ntono wiiki ejja ndowooza 3 zijja kuba nga Lwakuna oba Lwakutaano ndowooza nga Lwakuna ku Lwokuna mulamuzi ajja kubaawo ensala katulinde ensala gy'anaawa naye bw'otunuulira embeera Lukwago gy'alimu tuzze tulaba abantu wano abateebwa nga sina balwadde tebalina na kizibu embeera ye si nnungi so atwalibwe ajjanjabwe ne wanaaba takkirizibwa kufuluma bweru naye wabeera wano mu Uganda era kijja kumuyamba nga tali mu kkomera nga bw'alipootinga mu kkooti ate nga bw'afuna eddagala lye obujjanjabi bw'ekkomera tebusobola kwenkanankana na bwa muntu ali bweru yes ekirala Lukwago yategeera amawulire gano n'agasirikira yakola kikyamu era musango munene naye ate ekirungi nti bali ba main key points tubayina Dr. Besigye ne Lutale ne Captain Ola nti abo tubayina ba main key points so Lukwago asobola n'okutuyamba n'abeera omujulizi neyegatta ku basalamu Musumba Balu omushana ne muka bano bagenda nga bajulizi bano bajja kuba bajulizi bwe tuvaako tukume finally yavuddeyo twamutadde naye Mwanga Kivumbi yetalabikako ne bagamba nti ate ndowooza mawanga bambi ani yasooka okukwatibwa tugume kakati lwaki mwagala Mwanga Kivumbi asooka tugume ne Mwanga Kivumbi ali gwe tugume ye yasooka tugume yasooka mubava kumu ngali akatagwa anti buli omu alina lesson ye gy'asoma buli omu alina by'asoma yabadde alabika bulungi tugume tubalabirira bulungi nabagamba munayagaza abantu ogenda mu Besime kati ekifaananyi kya tugume eri tubasomesa mwoyo gwa ggwanga patriotism kye tubasomesa so teri kutulugunya muntu terikola tubasomesa mwoyo gwa ggwanga bano aboogera nti Mwanga Kivumbi yafa era waliwo n'ababadde babibungeesa nti tugume yafa wulira waliwo abadde bagamba nti tugume yafa mwamulabye nga yasaniridde akavi era ne tumuwa akasente ak'okumujjanjaba naki tujja muwa akalimu kuba yagambye munyambe newe mba nfuna akakadde kamu ndabirira abaana bange tujja muwa akalimu ate olaba ne bafulufiga tubawo omusaala kati tugume naye bwe muwa akafonga ako n'akabeera mu si kibi je n'omuwooza ali mu kukirowoozaako tujja kumuwa akalimu asobole Mwanga Kivumbi aliwa Mwanga Kivumbi tubege kibibi yazemu n'agamba yafa kakati Mwanga Kivumbi era nina be nalabye boogera ebintu bingi bitongole bya poliisi waliwo be nawulidde baga nti simanyi lwaki tebaalagidde oda yakuta Mwanga Kivumbi omulamuzi yabawa bulungi ensonga ze n'agamba sisobola kuwa oda nga ebitongole byeganye kubanga omuntu eyeeganye nti sirina gundi ate omuwootya oda emuta ngali tamuyina n'agamba n'olwekyo muwabi wa gavumenti kayongere okwogerezeganya n'ebitongole by'okwerinda ebyenjawulo osanga wanaakomerawo nga 29 ajja kuba atubuulidde ekitongole kye ekikola ki ekimuyina ekirala
nti Muwanga Kivumbi ali mikono mituufu yakwatibwa babyakwerinda kye muba mumanyi. Kati lwaki omulamuzi ye wakitamanyi? Gundi omulamuzi lwaki agamba nti tamanyi nga tegwogamba yakwatibwa babyakwerinda? Anti nze saabaddeyo mu kooti. Lwaki tovaayo n'ogamba omanyi gyali? N'ogamba omulamuzi? Ngamba omulamuzi ate nze bawaabira nze ndi wa byakwerinda. Gwe wategeera te gyali? Nategeera. Anti gamba omulamuzi gyali. Muwanga Kivumbi bali abawaaba bawaabe byabwe ffe tukya gavumenti ekyalina byenoonyereza bwena abimaliriza ejja kumuteeka mu kkooti oba emute. Muwanga Kivumbi ku bibiri kubanga ne tugume twalisobola omutwala mu kkooti. Naye teyagenze mu kkooti. Twamutadde buti. Bagamba musosola. Ate tutya kusosola ki? Tewali kusosola. Abantu boogera. Omuntu yonna azizza omusango akwa. Yes. Gwe tugume yagambye nti bamutadde lwa ggwanga lye. Abamu bwe babyogera. Ati bwe yagambye. Abamu. Oba bo bwe yabagambye bwe yabadde ku radio yagambye eki. Yagambye nti bamutadde lwa ggwanga lye. Yes. So tugume yagambye ekisooka. Mbojeno yasonyiye musonyi. Yamusonyiye ekisooka tugume mulwadde. Mulwadde. Era eddagala twadde tulimuwa mu budde. Muwanga Kivumbi ye mulamu. Muwanga Kivumbi mulamu katebule ate ye yagenda alina kirwadde kitayina. Era ne bwe yali asaba beyiro tewali lupapula lwe yateeka mu kkooti tugamba nti munte kubanga ndi mulwadde. Yes. So Muwanga Kivumbi mulamu ayina bye tumunoonyerezaako gavumenti ebitongole ebimulina bikyanoonyereza tujja kumuleeta mu kkooti ng'anyirira n'okusinga tugume. Kubanga akazigo yeesiiga yenna n'akachipusi n'alya akapizza ali bulungi. Akasooda anywa kwegamba ng'era omuntu ne kabbiya n'anywako akatonotono. Abantu balina namba y'essimu. Sigera kumalako naawe Kaazu. Abantu balina namba y'essimu. Namba eri 0782 65 87 51. Njagala gumya bannayuganda. Muve mu propaganda. Tugundi Honorable Muwanga Kivumbi former MP Butambala ayina emisango gye yazza. Gavumenti eri mu kunoonyereza. Kubanga ebintu bya Muwanga Kivumbi ojjukira byalimu ebintu bingi. Mwalimu okugamba abantu bafiira batya mu maka ge biki kati ayina byali mu kunnyonnyola abantu bayingira batya ewuwo bino biki. Ekyo kyaggwa. Byonna tuli mu kunoonyereza. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Bino bamukwata bipya. Omusango gye guli mu kkooti. Andi gye guli ne bali bamuwadde beyiro. Anti okumuwa beyiro kyeza omusango tegunoonyerezebwako. Andi bagunoonyereza. Anti era omuwabi wa gavumenti bali bamuwa beyiro yagamba nti wadde bamuwadde beyiro naye okunoonyereza kukyagenda wa? Anti afulume banoonyereza. Ayinza okuba nga ajja kutaataganya okunoonyereza obujulizi ajja kubutaataganya. Katusomale okunoonyereza tumute oba tumuzzeeyo mu kkooti ate. Tubaza okubeera nti mbadde mutambula baffe tusibe bulungi.